Kaina bambi okusinziira nti family yatandise okwawukana. Hey, Eleanor. Lineno lifiede oli yatandise okwebola. Kati ono baliramu Eleanor. Soko genda olabe fiede lalabika ina ekitagenda bulungi mu maaso. Neriyitawo likazi lyattu yambadde amagatto galiseereza. Nerijja ew'omwagalwa. Liseeredde. Look, very calm. Nate nga olabika nga atali comfortable. Zino engatto zange ekituufu siri comfortable. Says that I need to. Naye ate Ian yagambye mbuusebo bwenzambala neyongerako obuwambi. Wait, just the way. Goli great mu ngeri yonna yonna gy'oli munnange. Weebito ebigenda kansubire nti mukanyumirwa abanyumirwa muweereze message. Nze Stone M Silver Fox. Kaino eno okubye wa Dave Servire ka message kati yali Julia Otega. Well, we kind of sort. Twayogeddemu ejjo. Anyway, Kale nendowooza nti kale kankukubireko. Waliwo embeera egenda maaso ku fiedero gye tutategeera bulungi. Ngamba oba wandifunyeyo akade nojjako ku ssomero n'olaba. sing on Friday. Kati tulinayo ennyimba ku Lwokutaano. Where he can get. So, I'll see you there. I hope we get a chance to talk. Mbadde ngamba nti oba onofuna akadde n'oyitirayo kubanga tuyinza ofuna akadde ne tuyogeramu bambi fembi nze naawe katata Olwokutaano lwalwa. Twatuuse dda twatandika bwa misana omupiira wakati wa Eagles ne Edward. I know you're gonna put me in. Omuniga wuno bamuwadde dda ttiimu ye Alvin bamuwadde dda ennamba guno gwe bayita America's football. Bas leeta oyo leeta bagambye